Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Honorable Juliet Kakande achiguddeko ate Ssenyonyi abimuzaalidde bamusabudde ono ne bamujja ne mukubiro ate Kakembo naye nno gakaaba gakomba. Honorable Lutamaguzi Semakula mulabe edduka Namuga Goreti nkugambye yayongedde okukakasa nti President is woman oba omukyala. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Oba omukyala wa president wa National Unity Platform yewayo okugamba wendigwa woligwa. Nzedde ni abatuusako ensonga Ssemasonga tuli ku Beyond the Newsroom omukutu Semakutu ogwasalawo okubeera nga gukuwa ensonga enkulu ennyo era Ssemasonga ziwetaaga okubeera nga otegeera naddala eziba zitambula mu ggwanga lyattu Uganda nga lizigattako sosoboliawo kutola ku ggwanga lyattu sinakindi okubeera nga tweyogeza ebitatugasa ffenna nga bannayuganda. Kakati awo no nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya video no jimpere like bw'ogiba like ejja kudduka ku misinde gya yiri esobola otuuka ku buli sekinoomu ate era mu ngeri emu gwe nga gwe munoni gwe ogusosola ba video zaffe nkusaba mukwano ogende maaso n'okuba nga osubscribinga then bw'osubscribinga ku mukutu guno ojja banga onkoze bulungi nnyo nnyini. Ddala nzikiriza tusooke tutandike ne Honorable Betty Namuga nga ayogera era ng'agamba nti omulamuzi amuyambe wabeewuka abantu abalala be bakwata abannyonnyole ku musango guno ogwa musajja mukulu Edi Mutwe oliawo gumukuumidde mu nkomyo ng'aliko ebigambo byayogedde biwanvu. Katusooke tumala obbiwuliriza ate nkuleetere Kakembo ne Juliet Kakande bawulirize. Oweekitiibwa omulamuzi ze ku nsonga z'omusango gwa Edi Mutwe oguli mu kkooti y'e Masaka gwe baabifaalinze luzira nze mbadde nteesa nti Edi Mutwe ono ayinza obutabimala. Nze mbadde nsaba abantu bonna abaali mu lumbo olwo nga mwe muli n'abeedi bwanika ne banne bonna abaliwo. Nze mbadde nsaba ekirungi obutambi bulaga ebifaananyi weebiri famire weeri mbadde nsaba ebifaananyi ebyo tubiggyeyo buli ali ku lumbo olwo akwatibwe kubanga bw'otunuulira ka vidiyo akwani eyajjako Edi Mutwe omuzindaalo nsuubira ensi yonna eba ekiraba. Kati omusango guno obutazimbirira kkooti nze mbadde nsaba Oweekitiibwa buli ali ku lumbo olwo mu bunnambiro akwatibwe kijja tuyambako okuprocesinga keesi eno okwanguyirwa. So nze mbadde nsaba banaye bannayuganda omubanga kwe kuteesa kwammwe munneegatteko tusabe kkooti y'e Masaka eyongere ewe omuntu wa bulijjo kyayita samoni oba samani batuwe ffenna buli ali ku lumbo olwo bamuwe samani omusango gugujja kuggwa bulungi. Ebigambo mubiwulidde bulungi by'omubaka Goleti Namuga agamba nti kati wano we bituuse kkooti esamoninge buli yagenda maaso n'okubeera ng'abeerawo ku lumbo olwo nga bagenda maaso n'okuziika kubanga vidiyo ezirambika bulungi ensonga nga bwe zagenda maaso n'okuba nga zitambula ng'ogyeko binene by'okubeera ng'ensonga bagifuula politicalizing the issue. Ekyamazima amatuufu ensonga buli gimu buli muntu abiraba mu kifaananyi ne vidiyo zonna ezirabika teriiwo omuntu walabira ku Edi Mutwe yadde okuliraana Dr. Abedi Bwanika oba oliawo musajja mukulu ono ekyekisiyaga bwe kyagaana okukwata ku NOP ne wabaawo biliyoni ennya eza dola ezafuluma nga zibadde zingira mu ggwanga wano ku nsonga y'emu yeeyo ne wabulwa annyonnyola obulungi ensimbi ezo zikola ki era zaddawa adowooza obusungu nno oba oliawo we bagenda maaso n'okuba nga abamu babujja kati ne bafuna ensonga endala gye bayinza osiba oba oliawo ku baana b'enkyukakyuka. Anyway, Honorable Betty Honorable Lutamaguzi Semakula agamba Museveni ono yabeerawo akaseera ng'abantu bamwagala era ng'alina amaanyi g'abantu ne kati akaseera kano Kyagulanyi alina omumuli nno ye musanyufu nnyo era mwesimu nnyo okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Wuliriza. Gwokimanyi nti Museveni bwe yajja wano ng'akyali wa People Power yatambulanga ne ku street z'e Kampala ng'abonga
nga yakajja mu 86 97 yaliwa people power ye yamuleeta people power yamuleetera kyova olaba nti kati atya nnyo bw'alaba aba people power nga batudde ku kitebe kyabwe ekya national platform ekavule ayiwa w'amagye n'omubuuza nti ate wano waliwo abayeekera nti mbatya n'omubuuza wano waliwo ali amuli nti n'asanga abakuze parade n'agamba ekyo nakyo eyo nayo tukibalanga military drill. So people power yabachi yalina anti gye yaliko kakati ne bw'aba ayita mu Kampala amakubo gonna bagaggala paka ng'atuuse gy'asula atya ng'atambula ng'abonga n'okubonga olwaleero ne bw'ajja gy'alaga basooka kusayikawo magye nga bwe nkugambye nti ku kitebe ky'NUP ataddewo buli kika ky'amagye ky'omanyi ng'ogyeko SFC tulinawo NFC tulinawo KFC tulinawo ZFC ebyo byonna biri wali bikuuma ba NUP ebiri ku kitebe ky'NUP kinakyo ekiriyo tulinayo SFC tulinayo NFC tulinayo KFC tulinayo ZFC ebyo byonna ebitere egundi tulinayo IFC OFC EFC byonna biri awo bikuuma Kyagulanyi n'aba-NUP. But these are civilians with a registered political party constitutionally. Naye eno nga bakuteeka mu biboozi ne KFC KFC byonna weziri awo sigambe neye sigambe no eyenkoko by'ebigambo by'obubaka Lutabaguzi Ssemakula ne bannange ekyamazima tulabako ku bakulembeze mu nsi ezimu nga babonga kuba kubalonzi baabwe ku bantu baabwe ffe tulikirabako ddi ewaffe oba twatuuka mu kaseera kakyamu akabeera nga omukulembeze bw'aba anaayita ku express balina okubaggala essaawa 2 ekkubo oli anaayitako babaggala essaawa 2 nga tanaba kuyitawo abamu ne bazaalira ku makubo abalala ne bafiirako kubanga omukulembeze yayitawo ebintu ng'ebyo byewunyisa. Njagala tugende, let's go into the story. Honorable Kakembo ono njagala osooka owulirize ebigambo bino tumanye bantu ki betudiringa n'abawuliriza. Segona namugamba tukoyo okola consultation ku bafutu soja twakiwulidde Segona mbakali yamagwa yamugambye tetugenda kufuga abafutu soja consultation zikola ku bafutu soja na ku social media no ero parliament tulina abasajja abakulu abantu baloya basuze batudde nga bakola mining report wabeebuuzizzaako search tegede okola consultation ku bafutu. Yes, that's what he said. What does it mean? Kiri kuliko anti kakati oli wakubuuza nti wabadde n'ababaka 3 mu meeting ya Monday nga buli mbaka kwaba 3 akugamba nze tibannane wabaka 19 aba opposition only 30 nze naliyo you were among the 30. I was there among the 30. Yes. Where were the rest? I don't know. Lopu yamanyi bantu nze naliyo you were among the 30. I was there among the 30. Yes. Where were the rest? I don't know. Lopu yamanyi bantu. It's a good question. Abalala baaliwa bwe waba nti mwabadde baloya bamaze okukola minority report era nga committee nga mugenda kubeera nga muje representinga. The question is ababaddeyo ne bawakanya biki bye bakyusizza etteeka lyayise oba teryayise. Soka owulirize Kakembo ono. Mwakiriziganyiza nga muli ne leader of opposition mu meeting gye mwalina ku Monday otoge nti yabayita nga tulina options 2 either tulwanire munda oba tufulume tubalabise ne mukkiriziganya nti tugenda kulwanira munda tubalabise. So kino kikyukadde kakati lopu ngajja betugambye tufulume naye kanze nnyo era nawulidde ennaku nga tugenda mu lukiiko immediately after that natugamba nti nakoze consultation. No awutututte nnyo honorable. So that was Monday. That is Monday. Yes. Tuesday mwena mukera mu tubalaba tuyingira tutuula buli omu yesunga abasika tubalaba bakomando ba SFC betola mu busuti wa tubalaba bote babula kofe ya leo kuno mugenda tujja mu parliament nga muntu etise bwetise tugenda kutambuza bigere nga tutuula mu before byaffe nga lopa ayingira nga ayimuka okurezinga a procedure matter. A procedure matter tebalaba kutebolinga biru yatulese nga nyonyola procedure matter nga nabanja jazanya mu filimu awo waita wakavuyo commotion nga konkurudinga nti zakati abantu bange baba ne embera mbafulumiza tungamba lindako okufuluma twandifulumye naye ddi era kuki kikisinga obukulu munantebe bwe mba nfulumye ambuza Kakembo lwaki wafulumye munnyonnyole nti nafulumidde ku kino wanga twabadde ne biru ekibuuzo nange kankibuuze Honorable Kakembo
lwaki wafulumye era bwe wabadde nga togenda maaso na kukkiriziganya na Loopu kye yagambye ekyokufuluma lwaki wafulumye nga gwe wennyini you had authority either to get out or to stay inside the house like Jimmy Kalwanga yasigaddemu ng'atudde teyabaddewo oli bamuyitani zityo dul yesi yasomine minority report gye baleese ye yabadde umu n'atuula kati gwe ne munnoowo ono Juliet ono Kagundi Ninkini ono kyekyabajjeeyo okugenda okufuluma wabweru ye kati bino waneno bwokayana bill eno ebaddewo lwe bagi presentinga kiki kye wayogera tukulabye emirundi emeka ku floor ya parliament ng'oliko ebintu by'owakanya era ye n'abalala babaka opposition bwe baba bawakanyiza ku mateeka nga bagaleeta ameka ge bakyusizza ne gaddayo ne gatakola. Just yesterday president yasiimye nnyo ababaka kye bakoze okuyisa etteeka lino gwabadde ogenda kukyusaawo iki era gobadde oyagala nnyo Ssenyonyi ajje akunnyonnyola strategy ezi zonna zetugenda oyitamu eno n'eno ng'olwedde akimanyi muli bammeme entono abandaba okukujjukizaako ono omubaka yennyini yagamba twanditudde n'omusajja ono tuteese at least tubeeko ke tumusuuza Abedi ng'agenza osinkana Museveni ku byemmwanyi n'ebintu ebirala at least tubeeko bye tumusuuza ow'ekikumi ow'ataano tubeeko ke mutukola ki ke tumusuuza eyo video bwe muginoonya ku internet kuno kweri nga Kakembo omubaka yayogera bino ono Kakembo omubaka y'omu ku abo be tutaalaba kubazaayo miliyoni 10 ezaabaweebwa era ye mubaka abadde ng'emabega wa Mpuuga ng'asayininga nnyo ebitaano y'omu ku mubaka abasekondinga biiru yabwe gye baali baleeta Nono Richard ow'Emityana nga bagamba atwagala Loopu alondebwenga mu palamenti n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo kakati there is no any day we tugenda okukusinkana obeerenga okkiriziganya ne Joel Ssenyonyi kubanga tewamwagalirawo olw'ensonga wayina oli muno gwe bajja muki mu ntebe era ekibuuzo ekirala kye tuyinza okubuuza bwe baba nga ababaka opposition bali 19 ng'oggyeko abali independent abaaliwo baali 30 ensanvu mu 9 baali luddawa ku lunaku olwo why didn't they attend the sitting mbu yeebuuza kuba foot soldiers beebo abalonzi bo abali eyo wabweru ababikubanja kale weebale nnyo naye bye ebibaluma bannante be bibaluma bimeka byo byokoonyeeko gwe ng'omubaka Kakembo nzikirize mbawoono Juliet Kakande. You think leader of opposition yabakozesa ensobi nga bakakunda oluvuganya government ensobi ate siwe gusoso gikola naye ensobi you've not answered yabakozesa ensobi eyo nsobi y'amaanyi leader of opposition yes ensobi yabakozesa ensobi eyo nsobi y'amaanyi ate sigwe gusoose ate era singa yadde ayagala kikola bwatyo ate obeera straight forward nga mukyalimu ekkamunda nogandi bannaye kino sijjanze kikola ki kukikkiriza okusinga lw'osalawo obuki obwomu yabatomeza kakati bwe gamba nti yatukozeseza ensobi ekyo eyo yabadde ensobi eyo twakoze ensobi opposition yakoze eki nsobi nkugambye mbuuziza mukulu Ssekabira kyadde yeetooloola nti olowooza abaana ababadde bakwatirwa ku byambalo nga babagamba nti byamagye naye nga tebiriiko loogo za UPDF abaana abo akakusuuliddwa nti okujjako oli nga bamusangidde ddala nakiri ekya UPDF tolowooza nti kinawe kyayambye kati abaana bano bagenda kusigala nga babakwata nti oyambadde akakofiira ka military. Honorable Juliet Kakande abaana bangi abali mu makomera abagenda maaso n'okusibwa ku misango egyefaananyirizaako bwe gityo lunaku ki omwana wa Nupro yali ayambadde engatto nga y'amagye nga si Timberlands era leeta abaana nti baabano ababadde bambala enkofiira eziriko gundi z'amagye ye abaffe kati ku byonna bye mwakyusiza bye biri wanga nezikawunda suuti zaatwaliddwa
nga n'okusanga ng'oyambadde buutu engatto nga ya black, ngatto z'abakunguza ki z'amagye za ku mikolo. Ezo z'ensonga lwaki ggwe tewayimiridde n'osigala mu parliament n'olwanirira ezo? It's just a simple logic. Gwe sigalayo nga banno bali bwe bakoze. Hey, tulabe ensonga. Kati ki ekyakugyeyo nga tokkiriziganya na lopu kye yakoze? Ekyo gamba mbu leader of opposition yaba misleadinze. Gw'oli mbuzi bakwata bukwasi kutu ne batwala. Ye abaffe. Namboze yagambye mwateesa abo ab'emmizi baateesa ne bagamba tuyingire bwe tunaatuukayo ng'embeera eri bweti ne bweti lopu tufulume. Era Namboze ne appreciating lopu n'amugamba wakoze akazannya akalungi. Ye by the way gwe nja Juliet tovangayo tunnyonnyola nti wazaayo miliyoni 10 ne munno Kakembo. Bwebanga sente mwazirya nga ne coffee bill yayita bulungi kati lineno mwadde mugenda ligaanira wa? Oba should we think timwalemereddwa okukola akalimu kali obulungi? Oba should we think akakodi ak'okufuluma kabaddeko kasasulire nti ne basobola oyisaawo ekintu nga teri akuba ku mukono? Kati ki ani abuzaabuza munne era ekituufu kyekiri ludda wa? Omulundi si gwe gusoosa babaka ofuluma mu parliament. Waneeno ku babaka nga Basibese Girinya ne Alan Mpuga yali leader of opposition yakulembera mu parliament ng'ebadde mu sitting ne bafuluma wabweru ne batuula ku lubalaza. Nga tewavaayo kuyombera ekyo nti twandize mu parliament ne tulwanira ku parliament ne tugenda maaso n'olwanira amateeka kubanga tewali teeka limenyekeddwa. Instead of blaming Ssenyonyi of what he did, just support him mugende mu law mu mateeka. Omuntu wadifyingira court the ruling ya court ensukulumu gwatogambe nti ogenda tuula naye otereza amateeka. Instead of ate kati addukidde mu kooti mutuufu kubaddamu okunnyonnyola kooti nti kyezibwa salawo kati ate nga bakivuluze ne kifuuka bwe kiti. Kati yessaawa Owinyi agende maaso n'okubeera nga ate ateekawo oba oliawo obukugu n'okulaga independence ya kooti ensukulumu nti kyeba esazeewo eba ekisazeewo. Ebyo nno nga tubitaddaawo ye Juliet Kakande ayo akakasa wulira. Etteeka lyagamba nti reports zaabaddewo. Omuntu asobola okugamba nti tetwasalawo luli nti tutuule osobola okumanya. Nze nzikiriza zazzereeti nezaakoze eki zazze. Okiwulira kye nkugamba. Ekyokubiri twabadde tuli mu lukiiko eri mpuliriza reports zagenze ku iPads zaffe. Nze nalabye kubanga no. Twabadde mwe tuli ate obo zagezeko nga twabadde tufulume twabadde mu luumu twamazeewo eddakiika wali mmeka twabadde mu luumu eri eyagundi netandika. Seggona yennyini leader opposition yatugambye nti eyaffe yagenzeeko nadda ng'emulina mu ngalo bw'ati. Ebyo bigambo bya musajja mukulu tiwali yamuwakanyiza. Lwaki timwamugambiddewo nti oyogera nti naye tekola ki teriiko. Seggona leader opposition oba owulira obugambo obwo? Is Seggona the leader of opposition? Kituufu yabadde egenzeeko kituufu. Then mwakozeewo ki? Gwe nga gwe Juliet Kakande wakozeewo ki? Kuba abantu be Masaka we bakusindika nga gwe Ssekinnoomu. Bo bagamba ki ab'e Masaka? Sokoddeyo ko obabuuze bo bagamba ki? Lwaki etteeka lino liyiseewo mukadde? At least ko kale tuogere 2018 yali nedda 2015 nga tugenda mu 2016 siwe bayisiza etteeka lya togikwateko. President yafulumya n'abawanika sente n'abagamba mugende mwebuuze ku bantu muddeyo. Lwaki tebasabyeyo leave ya parliament negendako mu luwummula? Ababaka beebuuze ku bantu kuba etteeka ligenda ku benefitinga bannansi era ligenda nyegereza bannansi. Lwaki etteeka lino libadde liri on rush nga liri ku speed ya kika kya waggulu? Tuwandiwaddeyo that grace period abantu ne babawo ebirowoozo byabwe ku ki kye balowooza ne muddayo at least ne answer eva mu ki mu bantu. N'etteeka ne lijja mu weeks 2 ne liyita. Ebyo bye bimu ku biraga obunafu obuliwo kumu ababaka baffe. Wulira ebigambo bya Kakembo. Nkulayira bajja independent bawangula. Ensonga ki mu parliament wano tulina bakolegali wango. Bajja independent. Kitegeeza ki nti fenga opposition twafunamu mu kutogikwatako nenga yayita.
amanyi Kyaggwanyi yewana nagaga amanji yaga building ya kutogikwatako lwaki amanyi agatta nga tugenda mukolo myezi 3 omusajja akwetedde cheke gina kugambye blanka cheke oza Museveni agenda kuddamu okuleetera controversial bill nga tugenda mukalulu eno gye twali tulina yokka gwe mukisa gwe twafiiriddwe ate gwe yaseropo okwenyweza nga ogolopu yagusse gwagenza tegugenda kudda kati alina ebibuuzo bingi byalina okuddamu mwasooka ne mufuluma ku mwanyi bakulu nga mwekwasa mwasooka ne mufuluma ku mwanyi bakulu nga mwekwasa temulina nnamba ne ku tteeka erize ery'amaanyi nalyo mufulumye nga mwekwasa temulina nnamba 226 mugenda kujja munoonya akalulu bwe munafuna ennamba ennyingi abantu mugamba mufulume parliament ena mugaso temuteesezaayo temugenda kusaba kalu kyogamba ffe ndaba ebipande bina bijudde ku nguudo awo ndaba bagala bwa MP ba NUP flaga bulola ba ambulira kolaki tikinga mugenda kujja mu parliament sebo nze ngende ntebe bagamba nantebe nakati munyongere ngende ne karakase nfulumenga mu parliament sijja bateeseza songe nkulu ezina janga ngezeze mwanyi nze nga nfuluma omusiru nga kera kumachanga asimba line nga gala akaduuka ake nga ajja okulonda omuntu ajja okwekalakaza okudduka mu parliament luyare tekisoboka so twakoze ensobi era tuleetedde omutawaana munene mukana akaluke tugendamu okumatiza muna Uganda nisebo gwatalondera ntebe manya gwalondera entebe ngosula Kampala kuna kulokonda linye ne taxi ojolonde atekemu senteze ajaronda omusiru kusongeza bakwatako nga ya afuluma bufulumi parliament kigambo kinene ekyo ekyo kigambo kinene ate omugeza afuluma nzibigambe byange byogera bannanga ate sibyejjusa omuntu ekitegeeza Kakembo musiru kubanga yafulumye omugezi tafuluma omusiru yafuluma mu bigambo bye from the horse's mouth Kakembo ye musiru yafulumye abagezi ne basigalayo era ne bayisa etteeka lino naye mbulira akateeka kiri mwali muwakanyiza nga muyimiridde ne ligaana okuyitawo kubanga temuyina numbers era gayita buyisi because you are the minorities the majority decides ne bwe ba business yonna majority shareholder yakola decisions kati gwe kiki wandikoze era kiki wadde ogenda okukola era biki byozze okola ng'ogyeko bero yammwe gye mwategeka ne Richard ne okutebolinga ey'okulonda loop era bannantebe nti tolina kyogenda bannyonnyola true ekikumi wakirya tewakirya nnyonnyola bannantebe walya kyaki zaali za mugaso ki si kwebaza tebyayiseewo bino kakati ebyo ebibuuzo munnantebe omutuufu wandibadde omutegeeza kyessaawa eno nti we need numbers tube ne majority mu house bwe tunaabeera ne majority number a big number tujja sobola obayisizaawo bye mwagala kubanga ne bwe tunatuuka ku ssaawa eronda emikono eginaawanikibwa gigambe yes gijja kubeera mingi kati nga wegano bwe mwagataddewo ddayo oleete private members bill ogambe twagala kuzzaawo ku kkomo ly'emyaka omukulembeze gyakomako okwesimbawo era tuseewo nekkomo ku bisanja bimeka omukulembeze byayagala tulabo balijja kuddukira mu weeks 2 era liyisibwe era ofune ne numbers eziriyisa awo nno we shall appreciate you tumanye tyotandise okukola ku strategies ezokyusa obukulembeze nga bw'okyogera but if you failed to do that once you fail to do that it means you're a total failure tuna baloya bafu tuna basenior comrade bogamba nti basajja basenior era bya basajja bakantuntu baani ababadde munyonyo abasuze nga batunula okola minority report wabebuuzizzaako nagamba saabebuuzizzaako kati webuuzizza ku baani nenzira ye mabega nti nabyo ku social media nga bafuutu soja bavuma Ssenyonyi nga bamuvuma olwokubanga yakkiriza tugende mu parliament ne mugamba bano abaana bafuutu soja munnanga abalina kukulemberwa bukulemberwa si balina tukulembera buli omukulembeze wokkiriza okulemberwa abadde alina okulemberwa oba ofuuse embaata era nkyogera bulijjo nenkiddamu nti Kakembo sikiriza kufuuka mbaata I am the leader bwe manga nze nkulembedeze nina okugamba kati awo buuka waliwo ekinnya bwe tandika okulaba wemabega nga yandagira tikakemba weta nga te nze nkulembedde oba otandise okunfula useless ti nze ali mu maaso siraba gwali emabega gwolaba kati omusajja ali Honorable Kakembo taata ebigambo byo oba oliawo tubyeyanzizza nnyo ngaawo omukulembeze naye manya nti omulonzi ye mukamaawo enkya bw'atakuzzayo tolina gw'ogenda kukulembera era mwandifubyenga nnyo okuwuliriza abakama bammwe abalonzi okusinga mmwe oba oliawo nga bwe mwetwala
kinajjukirwa nti munnaye enkima gyekoma okwambuka omuti waggulu gyekoma okulaga obwerere bwayo. Bwe tunona vidiyo zo okuli eri tutuule n'omusajja tubeeko kye tumusuuza, ezo weeziri nga gwe obyogera ne tuddayiko tukwate endala gwe wennyini nga tugaana nti wali ekikumi wakikwata n'okirya n'ebintu ebirala. Ekibuuzo kye tusooka okubuuza walya ku kikumi nti ye, ne tukubuuza ebirala nti kino kyajja kitya nti bwe kiti, kino ne kino wayimirira otya bwe kiti, kino ne kiri. So amanyi bagamba if you're seeking for justice, you have to be knowing that your hands are clean. Never seek for justice when your hands are not clean. Tosobola kunoonya bwenkanya ng'engalo zo si nnyonjo. Toyinza kubeera ng'olina blood hands oje onoonye obwenkanya oba tosobola kubeera ng'oba oliawo obufuna. Nze Deni abaagaliza ebisinga, omukutu gwe guno gwa Beyond the Newsroom kojja ensonga Ssemasonga. Emboozi eno mundeke ngikomyawo, mpanvu mukko naye mbasaba munzikirize mbateere wano tusinkane nga Mungu akkiriza. Ja bless. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.